Enjege eno eguddewo ku ssaawa nga 7 ez'amalya g'ekyemisana Mengo okuliraana awaali kkooti y'oku luguudo Kabakanjagala nga bbaasi ssatu ko n'ekyana kya lukululana oba box body bye biyidde. Abaabaddewo mu galage eno nga bbaasi zikwata ogw'omu kyoto bategeezezza nti omuliro guvudde munda mu mitto so nga poliisi ekiwakanya. Nze mbadde munda mu bbaasi mwenyine nga ndi munda waggulu we gutandikidde. Nze mbadde awo wenyine nindawo omuliro nga gubwatuse gutandise okukola ki okwaka. Era nze nsoose n'okugamba abantu bonna. Naye kiteeberezebwa nti omuliro guno guvudde ku welding kubanga babadde bagezaako okuweldinga munda omwo. Kiteeberezebwa nti omuliro gusambuse. Abadde ayingidde wansi wa bbaasi atandika okukola ki okugattagatta waya ze atandika okwokya omuliro ne bamuyita nga omuliro gukutte waggulu. Ebyo ebyogerwa nti n'omuliro guvudde ku welding balimba. Yadde nga bakyatankana ekivuddeko omuliro kyeyoleka nti okwokerera mu bbaasi eno kubadde kutandikidde munda ewateekebwa emigugu. Emitwe gya bbaasi giyidde ne giggwaawo so nga teri alumiziddwa. Abaddemu mu bbaasi avuddemu mangu era n'avaamu nga tafunye kisago yadde, n'ababadde bakola welding nabo bavuddemu nga teri afunyeko kisago. Abazinyamwoto bayitiddwa bukubirire nga be bataasizza bbaasi zino okuggwaawo yadde nga kati kumpi zisigaza mipiira gyokka. Bbaasi ezibengeeza kampuni ya Muhabura coaches.